UPDF yavuddeyo wiki ewedde negamba wano mu Buganda waliwo obubinja bw'abayeekera nti era egenda bukrashinga. Obote yayogerako nti agenda crashinga aba bandits nga Museveni agenze mu nsiko. Mao Setungwe China babayita ba bandits, nationalist government bakakana bagikubye paka eri Taiwan paka leero. Bamerisize nawe kuva mu Ethiopia government yali erowooza bangu. Kati kino ekitabo kyenkutte kyogera ku bulamu bwa Che Guevara, a revolutionary life. Kirimu olutalo lw'e Cuba olwakulemberwa Fidel Castro. N'omwana yali mu Argentina, ngeze medical doctor, yali yeetambulira bibyo nana adventure. N'asisinkana Raul Castro e Mexico. Raul Castro yali avudde mu kkomera e Cuba. N'amugamba muganda Fidel Castro ajja, yamusindise Mexico. Bagenda kulwanyisa gavumenti ya Batista era bagenda kumulwanyisa mu lutalo lw'ekiyeekera. Kubanga gavumenti ya Batista yali corrupt, eri oppressive, and it was aiding an exploitative imperial force, which was US. Era US yalina interest nene nnyo mu ttaka ly'e Cuba. Ng'erinako ne company bagiyita United Fruit Company ng'ejjako abantu amataka. United Fruit Company yali ekulirwa omuntu yali asobola ogikulira yekka yaliko director wa CIA. Castro yajja n'agenda n'agula farm n'anoonyaayo kano w'amagye bo tebaali bajaasi. N'ali ku routinga ne batraininga n'agula eryato lye bayita Grandma. After years of training ku farm n'alumba Cuba. N'alwana yagenda n'abantu 82 n'alwana olutalo mu myaka 2 yali amaze okuba wansi gavumenti ya Batista ng'agiwangudde. Lwaki yagiwangula? There were objective conditions. Ezo factors oba situations ezisobola okuinfluencinga events okubaawo successfully. Ziri measurable era ziri verifiable. Era zibeera there are foundations for things to occur nga bw'olaba olutalo. Kakati wano tetugenda nnyo mu bubinja butandiseewo. Bwe bubeera nga tebulina justification yonna tebasobola kuwangula. Naye objective conditions kyeziri wano mu Uganda. Akalulu you don't expect to win. Okujjako ng'olina sente empitirivu ate oluusi that money is unexplainable. Tuvudde mu kalulu k'NRM. Structures z'NRM. Abantu akalulu bakaguze emitwalo 10,000. Ninawe mmanyi we bakaguze emitwalo 10,000 wano mu Kampala. Muntu omu okulonda emitwalo 10,000. Not ideas. How society wetuuse. Kale ate waliwo unemployment. There is corruption with impunity. Naye ate waliwo technology. Ate waliwo abavubuka be basinga obungi abatalina mirimu. Bwe bavaayo okulaga obutali mu mativu mu ngeri y'okwegugunga oba mu ngeri yonna, ne bw'owandiika obuwandiisi, nze nawandikako ekitabo nasibira mu kkomera azifu nalina bomu. Bakwata bukwazi bakwata biwuyo kkomera ebyatukaka kwenza mwabiraba. So as objective conditions zitwala abantu okweyambisa emundu, because in what there is safety in guns. Otandika mpola and you build capacity. Eno submission yange is not to justify any of those. Nekati Uganda weri. Ne wabaawo ku abantu bajjaniriza. Even if it is a foreign intervention, abantu bajjaniriza. Why? Abantu bagezezzaako. Even with non-violence ne balemwa.
Kati ekisigadde bata ate olutalo teri ayina monopoly ya violence. I can tell you no one is a master of violence provided you are not with the people. Tekisoboka. No one has that monopoly. By the way, war has elements. Kasambanga mugenze mutalo nga bola abantu weather has its own elements over climate and elements. War, the elements that characterize war is uncertainty, tomanya chidirira, unpredictability, tosobola predicting outcome ya lutalo, chance, endala friction, kantu katono nyo kataninga olutalo against you thinks that you have your